Buganda Lwazi ngawe balwogera Buganda Lwazi agikubako ng'ogikoowa n'ogivaako. Gashumba ye yafunye omukisa yagenze Mmengo ne yeetunda ng'akyali mulamu n'atalinda bantu be kugenda kwetunda. Ennyumba eyo gy'olaba ey'engulu ey'Emmengo olina ogitunuulira n'eriiso jjogi wabula togitunuulira na kiziimuziimu kubanga okyagyetaaga nnyo. Kati onoogenda otya wanna kibinga omugee nti munnange ekituleese wano embuga ssebe ekituleese wano nti twagala kutuyamba tulina message eno gye twagala etuuke wa Kabaka. Anaagikwata atya nga wasoose kubeera ku media n'ovuma n'owalabuka n'oyitawo ese kusaanyaawo Nuupu nga bali munda kati akasente bagenze okumaliriza nga bifubutuse ate bo bannaabwe bennyini n'okubayimiriza babayimiriza obutabaako mirimu gye bakola gya DP block olwa ssente ze baakwata nga bazijja ku mukulembeze nga bamaze ow'eggwanga nga bamaze omulimbalimba nti ffe mbiwuliddeyo ku makya DP block abantu babayimiriza Mabike Mukaaku n'abalala bakwata ssente wa pulezidenti nga bamugamba nti ffe twetoolerwako ebyobufuzi bya Buganda. Waniriza ku Talk with SES Media Uganda. Oba mpya kweno channel, please subscribe. Ate nawe atanaba ku subscribe once awo onyigene kade. Kituyambeko kula fenna n'okulaba nga ate tutambulira wamu. Nkusaba subscribing ate onyige ku notification button kekade obenga otambula naffe. Yes, olunaku olwaleero tugenzeko mu kitambula mu ggwanga era nga ndine alizigala mu staff akalungi omutunuulizi w'ensonga naddala ensonga z'ebyobufuzi. Nkikakasa nti omuntu agenda okukola video nagenda gyaba olunaku olw'enkya naye olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 October 2024. Kitegeeza leero meefuga Happy Independence Day bakale eri late but katusuubire nti kitambudde bwe kityo. So olunaku olwaleero ndine Aji tusanyusa okulaba ku S Media Uganda. Obulamu bugamba. Obulamu bulungi. Muli mutya? Mukama akuuma. Alhamdulillah. Abalungi abatulaba tukomyewo tubeeko bye tukubaganya ebirowoozo ku bitambula mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Kubanga abapya beffe kennyini yamanya waggulu baganjudde. Mbawe ekiramuso mwenna abali kuno nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bintu nga 4-5. Actually 4 okusingira ddala. Tugenda kutunuulira ekya Frank Gashumba okwetondera Katikkiro wa Buganda. Ate ekyokubiri tugenda kwogera ku Muslim community okubanga abamu si bonna bagamba mu mulyamamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna but tugera ku a community entono nnyo eyisa mu Bwakabaka bwa Buganda amaaso. Twogere ku KCC MD ompya ate era tugende ku DP block. Tutandikire wa Mr. Mustafa ndoza tutandikire ku Mwami Frank Gashumba ennaku nga 2 mabega twamulabye ng'agenda mu Buganda Kingdom nabanga ate yeetondera Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Maiga. Njagala tutandikira awo tubatogerera awo nti nali omusajja omwami Frank yayisaamu Katikkiro amaaso bojjukira bulungi naye kati wavayo ne yeetonda kiba kiraga nti aba oli awo yategedde ensobi ze. Nze mbadde nkugamba wano bulijjo nti Buganda Lwazi ngawe balwogera Buganda Lwazi agikubako ng'ogikoowa n'ogivaako. Gashumba ye yafunye omukisa yagenze Mmengo ne yeetunda ng'akyali mulamu n'atalinda bantu be kugenda kwetunda kubanga singa abantu be bagenzeeyo nga boolaba olwaleero ab'amirundi bwe bagendayo Gashumba si aba yeetonze kubanga omuntu bw'amala okufa fakiti katubone n'okwogerako ekyo katono nnyo twekooneyo katono ti omuntu bw'amala okufa ku nsi aba takyalina mugaso era aba takyalina kyakola. Oli kasi amala okufa n'avaawo kyaputa eyiye eba emaze eba eweddewo era nze
nga tetunabagenda Gashumba wano omulanga wengukubira abaana batamale mirundi naddala mutabani wange Junior bali okugenda okwetonda tebagenda kwetonda lwa taatawo kuba taatawo takyaliwo wabula bagenda okwetonda bakomyewo enkolagana yaabwe bo n'emmengo kubanga olwaleero kitaawo takyasobola kuvaayo akolagane ne Katikkiro takyasobola kuvaayo akolagane wabula bo bagenda okwetonda olw'okubadde nti kitaabwe bwe yalinga ayogera yayogeranga ye nga taamala emirundi naye bano ne kibakwatako ne kibakosa mu kubakosa ne baga ti naffe kyatukwatako katugende tulage emmengo titaamala byabadde ayogera naffe bibadde tebitusanyusa nga ffe tukyali butebeefu n'emmengo tetusobola ffe tukyali butereevu ne Kabaka era mu kugenda okwetonda kwabwe tebagenda nti bagenze ettaamale yabatumye ekyo njagala nnyo Junior akitwale ne bano bakajajjatta babuloko baffe bano abaddamu Junior katikati abagenda bamuwaga Junior ekintu kino bayawule abamuwaga kubanga abavuddeyo baja abamugamba nedda nedda bano okugenda okwetonda tebagenda kwetonda kuba ttaamale tabatumanga wabula bagenda okwetonda ku lwabwe kubanga bo balamu bakyaliwo ate emmengo bakyagyetaaga kituufu ekyo ye ttaamale yavaawo takyalina ku nsi kuno kyakyetaaga ebye kati byasigala ye na Katonda we yamutonda kituufu bye yakola yagenda omulamula essaawa eno tewakyali ayinza kulamula ttaamale ne bwoba oyagala otya kati bano bagendayo basali mutabani wa ttaamale bonna famire nga bwe yagendayo ku lwabo okulongoosa bba erinnya lyabwe tebagendayo balongoosa erinnya lya ttaamale ko ttaamale yafa taliiwo tokyalina wolongoosa linnya lye oyagala oba toyagala kyeyakola ye yaliko akikoze kyaggwa naye bano bagendayo balongoosa erinnya lyabwe era Junior asigale nga mulambulukufu aleme kubeerawo yegamba taata wange tabatumanga mugenda muti okwetonda ku lwatu ye atagenda ye nga Junior obutagendayo kwe era kyovolaba ye atagendayo ye talina walongoosa linnya lye kuba ye ekyomukisa omulungi era abamugamba nti mwagenda nemwetonda yabagambe nze mwandabayo saagenda Mmengo nalinja kikye nagikola naye bano bagendayo okwetondera Mmengo bo nga bo era nze abaana ba mukwano gwange ttaamale mbakubiriza bajje ensonga zaabwe eza famire mu mawulire bazijje ku media tekiina kikigenda kubayamba bagenda kuyulikamu ng'ate kitaabwe yamaze okufa taliiwo ate nga ne famire ng'effamire gundi yakugamba maama waabwe yabazaala abaana 7 basigaddewo 2 kati bano be bagenda okuggumiza ekika Sali bwe yali ayogera yagamba abazaala 7 basigaddewo bameka kati bano 2 nabo bagenda kati bano abaana abo be bazadde be bagenda okuggumiza ekika kisigale ng'ekika kya jjajjaawe kikyatambula weekiri naye banaakiyuzaamu nabo bennyini bajja kusigala oga nti oyo azaalibwa ne Joseph mirundi oyo azaalibwa ne gundi bwe batyo wabirabye olwaleero wabirabye olw'okwogera ennyo abantu batuuse n'okutandika okuvaayo batandise n'okuteebereza nti oba okufa kwa ttaamale emirundi kwava ku mukazi we weekyengera naye ng'omutawaana guvudde ku ki butasirika kubanga ttaamale emirundi ffenna kwolesa ttaamale emirundi ffenna tuludde nga tumulaba mulwadde abadde mulwadde ne batuuka omuga nti yalwala ekibumba yalwala ensigo tebayogerangako nti oba kino bwe kiti naye nalabye waliwo omwami eyavuddeyo nayogeranga nti mwe mumanyi lwaki yakola kino mwe mumanyi bwe bamuyita ogenda omujjanjaba yasiiga njala si tebikyagasa naye ng'omutawaana guvudde ku baana bano era nze omwana oli omukulu Joseph ttaamale oyo mukwano gwange John kati gwe yessaawo osirike ono ye muleke kubanga ne kitaawo abaddewo ye ng'ali mu mawulire ali ku mitimbagana ali muki ate gwe obadde tulabika kati mu butalabikaako ate sirikira ddala nga bwe wali wasirika edda kati ate toddamu kwanukula naye buli wanaayogera n'ovaayo famire ya kitaawo ogiyuzizza kakati ebyo nga biwedde Gashumba ayina Kyabaala mu byobufuzi bwe ate ng'akibala ayina kibala Mmengo nze nakugamba nti omuntu yenna ng'okyali wano mu Buganda nga kyobala okibalira wano mu Buganda ennyumba eyo gy'olaba ey'engulu ey'Emmengo olina ogitunuulira n'eriiso jjogi wabula togitunuulira na kiziimuziimu kubanga okyagyetaaga nnyo
kyekyatanudde Gashumba era kyenkugambye nti ye musajja wattu yakoze ekyamazima n'agenda nga mulamu n'atalinda abaana be kugenda kukola ki kwetonda naga nti yanze kaŋŋende nga ndi mulamu era buli muntu yenna yamusanyukidde ng'omusajja omukulu kyeyakoze kya mu buntu era abanaavaayo ne bamubakira bajja kuba bakoze ensobi kubanga teri ateekuba mu mutima omuntu yeekuba mu mutima naga nti njogedde byenjogedde kubanga teri Esther Kiruma kulumbagana muntu nga tokwanukula era mu ekyo Mayiga nze mwebaza kubanga abamulumbye bangi naye ng'asirika yagaana okwanukula nga bwe yagamba nti emirimu gya Kabaka nnyina mingi gimmalawo sirina budde buddamu mu abo oba oliawo kati kyekitandise okutanula abantu bangi bajja kuvayo bagende beetonde era tujja kubalaba oba oliawo baategeera nakyo kyennyini naye nga mu kimu n'omukulu ono yali chairman waabwe yali akulira ekisinde kyabwe yabayiye nnyo kubanga balina amaanyi nga be babadde boogeza amaanyi nze nalabye sekuritale waabwe jjo ku pulogulaamu ya Zambaali nga ate byayogera birala nnyo bikyuse ng'akalimi ate akakyusirizza yayambyeko n'ennambooze ng'ate akuba gundi ani ono minisita wa finance ate nga kyamukola Aruna Kasolo ng'ate amukuba okukamala ate nga bombi ba movement naye ng'amukuba naye ng'omutawaana gwavudde ku ki nti bannyogoze nnyo kubanga baalina essuubi nti kkiriza gaana 2026 tugenda mu ntebe omukulu ateeka kugenda mu state house nedda nakugamba nti abantu Uganda yaffe wano enyuma naye ate tukyamuka nnyo tetumala kutuula nodda mu kasonda n'osiriikira n'ofumiitiriza naye ddala kino kisoboka ddala kinaasoboka kubanga olwaleero bw'oba oyinamuka omusajja gw'oyagala nga muko omusajja oyo omwagala owulira omwagala naye n'atandika okulimba naga nti mpaayo emyezi egi nja kuba ndi wuwo naye nga buli woogenda ewaka olaba embeera gye balimu ne bbaawe muyitirivu ng'olaba bbaawe ne bwafunako okulwala asula teyeebase ne muba muli nayagala omwami naakubye kati oddamu n'ose noono byayogera akakasa agenda kunoba mu bufumbo buno ajja ewange kakati ne mutabani wa muzeeyi bwe yabadde ng'olaba buli lukedde muzeeyi omwana abadde ayogera bino nga muzeeyi alongoosa bulongoosa ayogera bino naye ng'ate olaba amwongera bwongezi madaala amwongera madaala kati ekikuwa ekyokuyamba kati neddala omwana ono asobola okusikira kitaawe ng'akyali mulamu ate nga ne bwomala okutunulira n'olaba taata akola biki kubanga waliwo taata okugamba nze nkaddiye sikyakola naye ogenda omulaba nti yaguze factory eno yaguze eri ate yagiddukanya kati gwe bubeera omwana ogate oba yagigulidde enzi ogenda okulaba ng'agiddukanyizza amaanyi gakugwamu gakamulinde kati bukibadde muzeeyi byabadde akola pulezidenti ng'olaba 2026 akyajja kati gwe ng'olina essuubi nti ate mutabani kati bano Bagashumba baffe baani bonna abamubaddeko bonna b'amaanyi ne bagateeka essuubi ne balira nti apaana mu mitwe gyabwe ebyobwongo ne butuuka n'okujja kano kazannyo muzeeyi kazannya ye omwana ajja naye nga buli omala ekifo kye wali minisita nzija kuba wano nzija kuba wali nzija kuba MP nzija kakati awo yagenza okulaba kasaba bwakyenkya najjayo Balamu n'amusimba obwa minisita ng'ate yabadde Ssaabakunze ekyo kakikuwa ekyokuyiga Balamu gw'obadde nnyo kumpi ng'ekisinde kino kitambulira ku ggwe ate bakuwadde obwa minisita kati ogenda bikola otya kati odda mu kasonda butereevu odda mu kasonda n'osiriikira n'ofumita tuyinza okuba tuli ku kikyamu kakati Gashumba ayinza okuba bwe yatudde ewakaawe ne banne be yatudde kati mu butuufu amadaala ge mbadde nninnya bwe mbadde ntuuse ku 12 eri 13 sijja ddirinnya kanzireyo wansi kyekyo kye yakoze era tumwebaza nnyo obuntu bulamu bwe yakoze okwolesa obusajja bukulu ate bwe yabadde ayogera nti ate nze Mayiga namulaba dda bino wadde mbadde mbyogera ng'omuntu naye Mayiga mbadde mumanyi abadde yamuyisaamu eggaali ng'era bw'ogiwulira wano kati njagala okuwa ekigambo kino nti birimu bingi nnyo
n'abamu abawabye nga bawabira ku bantu abo kubanga waliwo ow'erinnya tolaba Gashumba ayogera bw'ati nange kanjogere olaba buli katange kanjogere era kyova olaba ono omwana ani ono oyo gwe baasiba oyo yavumanga buli kimu kyonna kyonna ebimu yabikoppanga kubattaamala emirundi yabikoppanga kwabo naye olwaliro kyenkugee nti Gashumba nze mwebaza yalaze obuvumu n'alaga ki buli kimu kyonna n'abalala bakole bwe batyo mu bantu bonna bagende beetonde kuba Gashumba kye yakoze teyalinze kumala kufa baana be kugenda yenaga nze kennyini kaneesitule ngende ewa Katikkiro neetonde Buganda njagala era ne mu Katikkiro nedda nga ye Katikkiro kyalina okukola kubanga ye Katikkiro ali nito kubanga talinga wali waatudde ewa Kabaka talina kibiina talina ddiini talina eggwanga lye Muganda naye buli ayingira ewa amwaniriza kati ate Katikkiro yamufugirako kati Katikkiro tayinza kugoba muntu agenze kwetwanga nti gwe nkugobye kiba kikyamu era ffe abakirabira bwe tulya nti amugobye okwetonda wano bulijjo kwa mu buntu kyovula nti ekisinga okulema abantu bonna kwe kugamba nti soole kikigambo kiri kye nakugamba nti ekisinza okuleetera obuzibu bwonna ekyasinga okuleetera obuzibu bwonna mpuuga n'okutuuka kati ku ssa lino lyalimu butayimira naga nti ekyamazima ng'ekibiina kyange pulezidenti wange bampabya nsonyiwa sente nazikwata nga sitegedde bannimba kirala naye ng'ebigendererwa bye birala nsaba kisonyiwo ekyo kyamulema kaseke kyamulema n'asigala nga yakyaga nti nze ndedda gweleeta bino tulinze bya 26 babadde kati baabo olwaleero babadde bamugambye nti yagenda okukulembera ab'ekisinde kya DP block babadde bamugambye nti gwe bagenda okusimbawo tugenda waawo tusigaye ku Gashumba kakati Gashumba waffe ye tumwebaza kye yakoze yebale nnyo yebalire ddala naye ate akendeeze kubanga bw'omala okutereeza ate weewala nnyo okuddamu okwonoona ensobi ze ezimu nze mwetondera mukubira omulanga takyamuke nnyo ne bw'aba alina Kyabaala tetuganye omanyi 226 akubye kooti kati abantu bonna akubye koodi ne nagamba kooti akubye koodi kati abantu bonna batandise okutereeza bye baasubya babala kati babirongoosa balongoosa naye ng'ate olyamanya ayingidde atandise okuyingira kati buli muntu alina kyayagala kubanga ate nga Sumba oyinza okumwesiŋŋana nga nina omuntu gwe nalabye nga ayagala kujja mu kifo kya meeya Uhuru oba kituufu kye nalabye ani naye Uhuru ngalinga yagenda okwesimbawo kubanga olwaleero Kampala meeya w'e Kampala anti Uhuru ekituufu ate Uhuru bagambye yagula kyapa nti kyapa kye yakigula kyapa kikya era bajja muvuganya era gye bali abatandise okugira ne mu movement ne Gashumba ayinza okugamba nti nkooyo okunkulembera nkooyo okunyonyeza bannange akalulu nkooyo okukubira bannange ejjejjerebo nange bamunkubireko oba oli awo ng'alina waatunudde wayagala okugenda naye okuteeka kubanga ebyobufuzi bya Uganda byafuuse bizinesi tebikyaliko kubuuza tugenderaawo tegere bulungi kati Gashumba tukwebaza walaze obusajja walabize mu kisajja kikulu weebale nnyo weebalire ddala kye wakoze naye ffenna tulabire ku bantu okukyamuka ennyo waliwo ebitukyamula naye bw'okyamuka toyita woosula tukomaawo ebyo program ye Gashumba so katugenda kwogera actually tukyali ku nsonga za Buganda we are coming back ennaku zino oba ogoberera nnyo social media omutimbagano gukutte wansi ne waggulu olw'abannaddiini naddala abeeyita bamaseeka okubeera nga mu kusomesa kwabwe nga bali mu mizikiti bayisa mu kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi mu misomo gyabwe nga bamuyisaamu olugaayu oba omuvoola kyaviiriddeko kubanga kati batandise okusika omuguwa banaye temubigendako bannange kino temukola kino tulina kikola bwe tuti bali bagamba oyo muntu nga ffe agenda biki bingi nnyo waliwo ze nange bisosola kwogera ng'omuntu naye ng'obadde obirabanga ku social media naye nga bamaseeka bennyinyi babeera kuli nga bali mu kukola irimu ne babyogerako
ekyo nga gwe Mr. Mustafa Aji ensonga ezo olowooza kyabuvunaanyizibwa omuntu okubeera mu muzikiti gwe oba omuzikiti gw'Obuyisiraamu n'ayisa mu Ssaabasajja Kabaka olugaayi Esther abeera agamba nti asinziira mu bitabo ombuuziza ekibuuzo siri mwogezi wa Busiraamu naye ate ndi Musiraamu era siina kisiri seeka naye ndi muki mu katono ennyo ke mmanyi nti olwaleero kye njagala okukubuulira omanye si buli ayambala ekkanzu n'ateekako enkoofiira eya kiyuuni naye ng'ekkanzu ye etukula bulungi nnyo n'ateekako ekitambaala oba n'ateekako enkoofiira zaffe zino ez'ekiyuuni n'omusiŋŋaana ng'atudde mu katebe ez'ejjunu baziyita za kiyuuni kati n'omusiŋŋaana ng'atudde mu katebe n'ogawo yoseeka asobola okuba nti musiraamu ne tisiseeka ekyo njagala tujjewo kubanga obwa seeka tebabufunira ku streeti ate obwa seeka okubusoma omuntu okusoma obwa seeka emyaka nakikugambako wano ekiga nti bali ku emyaka 6 babanga abasoma obwabalooya badokita abasoma obwa seeka nze mutabani wange gyali kati ali Saudi asoma ali Madina naye tannaba nako era tayinza kuva ne yeeyita seeka kati seeka osoma ebintu biba bisatu okusoma ebyo eddiini bera bye baba bakusomesa kyolina okusookera ddala byonna kusoma ng'osoma kusomesa empisa ekyo kimu ekyokubiri bw'ogenda okusomera mu society gy'ogendamu eri etya funa bulungi ebyo ekyokubiri eggwanga ly'ogendamu okusomesezaamu lirimu abakulembeze oba nfuna bulungi ebigambo byange ebyo bisatu ekirala ekyalibadde ng'ekyokuna ng'ogenda nti gy'ogenza okusomesa muli ku sharia ya Busiraamu yeeramula oba amadiini agalimu mayitirivu kati ebyo olwaleero nakugamba nti buli lwoba ogenda ewantu osooka kumanya nti kati ekyokulabirako tujja wano ne tutuula wano okwogera tosobola kati kutuula wano otandika kwogera ku biri wano wozza ate n'obivumirira osooka kumala kutunulira lumanya wenzize kiki ekiriwo ekyo sijja kikoonako kati bw'osiŋŋaana omuntu ng'akutte omuzindaalo akutte muzindaalo ye n'agamba oyo si seeka era njagala tukijjewo ekigaa nti seeka gabulabo be nakugamba ku Umaru negamba nti si olwokubadde Umaru bamuyita seeka si seeka kati nze ompita wano n'enzijja wano nyina ebbaluwa nti nakeera ku makya n'ensomerera ebyamawulire era nsobola okwewaana nenga nti nze ndi w'amawulire ebyamawulire nabisomerera mbimanyi naye mmanyi bumanya ebintu n'embitegera naye nnyina wenkoma era waliwo by'oyinza okumbuuza ne ngamba eyo sigendayo si wange bw'oba oddukira bwe twali tuli wali emmanga nakugamba nga tulina oli omulenzi nti oyo w'amawulire nze siri w'amawulire eyo sijja kugendayo kubanga yali twali ku nsonga nga nti nze ndeeta wano ewange ebyamawulire bye sibimanyi sijja kugendayo kubanga nnyina wenkoma kakati ne bani boolaba aboogera n'ayimira n'ayogera kubanga tujja kuŋŋamba olwaleero Obusiraamu buno gwe bw'otunuya boolaba Abasiraamu ba Uganda tekisoboka musiraamu wa Uganda kuvaayo omusiraamu owa Uganda asomye Obusiraamu abutegeera n'aga nti kituufu Kabaka si musiraamu si musiraamu era gwe tojja kubeera ku nsi kuno kwonna tyosobola okusira paka asiraamula Katonda yaluŋŋamya so tojja kuyita mu kumuvuma ate omugende nti ajja kusiramuka ne bw'onooba oyagala otya ne bana baba bakutenda wabula oyina kwogera birungi ebiri mu Buyisiraamu obimulage so si kukwata muzindaalo omuge oli bwoti ekigambo ekyo kuba olwaleero njagala nkikuwe nti Abasiraamu ba Uganda balina n'omulangira mulamba gwe baakazaako nti ye jjajja w'Obusiraamu naye ng'ava mu baki mubalangira nakibingi
mulamba ava mu lulyo lwani Lwakabaka kakati gwe bw'otuula n'okwata omuzindaalo Bavola naye oba omutwaliddemu oba omuvumira mu magezi era gy'aba atudde wali ekibuli tekimusanyusa kubanga mesegi yonna ffe gyoyagala kabaka asiramuke olina giyisiza mu Nnakibingi gufuna chance erumba Nnakibingi omugende naye muganda woono bwe mutuula naye omulago obusiraamu ebirungi ebirimu oba ontegeera bulungi kakati so si kukwata muzindaalo nonga nti ngenze bw'ona okwata omuzindaalo bangi ababadde baagala okusiramuka gwe bw'ona okwata omuzindaalo n'ovuma ono mulimu oyinza okwesiŋŋana ng'olina ekyennyanja ky'obadde ogenda okuvuba ekisava ate n'okireka ng'eddobo libulako katono okukwata ate ne kita lwaki kubanga oyonoonye omulamwa gwa kyenkugambye nti abo si baseeka oyo taba seeka kubanga seeka bakusomesa okusoma obwa seeka bakusomesa empisa bakusomesa embeera y'abantu b'ogendamu bakusomesa buli kimu kyonna so si kugenda bugenzi osomye n'ofubutuka kubanga ojja kwesiŋŋaana kati olwayo tulina bangi abaagala okumanyika ye oluva ku biraali abo bo bangi n'ava ekakiri bw'amala okuva ekakiri ne bamutikkira n'ajja naga nti natuddeko ewa seeka ati essaawa eno nkeera ku makya ne ŋŋendako wa seeka gundi nyinamu irimu entonotono gye nfunye n'ebigambo byange birungi nnyo abantu bajja n'owaseeka tebabumutikkiranga njogera bulungi nyine nkuŋŋaanya abantu tubayita basereebu kakati najja n'atuula wano bw'amala okutuula wano n'akwata omuzindaalo n'akyamuka n'amenka si seeka gwe njagala ompeeyo ŋŋambe nti gwe yogera kubanga obusiraamu buno bulidamu abasajja bakulu ddala betumanyi nti abo baseeka basajja bakulu mu busiraamu ebali mpaayo yali akutte omuzindaalo n'amuyisaamu eggaali bwakyuse so baganda bange nze bonna nze sikkiriziganya nakyo gwe kyogamba nti abasiraamu bazzeemu okubeera nti bafunyeemu enjawukana n'emmengo si basiraamu era abo bonna aboogera tojja kusiŋŋana wano tulina ebitebe kale tukkiriza tulina sekiti ezitutwala ffenna tulina spirimu kanso awulirira mu spirimu kanso waali ne tubeera ne kibuli ali ekibuli naye aga nti nze kibuli ndi mumativu nayo ne tubeera ne Nakasero ŋŋanze bondaba owe Nakasero wakamuga nange wendi naye gwe mpaayo mu sekiti ezo 3 zenkuwadde nti oli bwe yavuddeyo yagenda nti ntumiddwa mufuti bino byenjogera ebigambo twamaze kutuula mu lukiiko lw'abamaseeka abamanyi ne baŋŋamba nze mbantuusa message eno eri kabaka bumpe nti yakyogedde bwatyo byakyogedde mpaayo agamba nti bwe twabadde ekibuli nga tutudde ne bamaseeka bonna nabadde Nakasero tulina buli wakusatu ekyoto kyayirimu kibeera buli wakusatu kyabamaseeka basajja abamanyi basenjala baani be bakibeeramu bakiyita kyoto kyayirimu gwali owuliddeko Nakasero nti babyogeredde Nakasero era bw'ojja okusiŋŋaana ababyogera bali mu mizikiti eyo bali bwe batyo baagala kunyoonya kumanyika kwetu kutundibwa manya gaabwe mwe muli baserebu nze mbayita baserebu olwokubadde ekkanzu alhamdulillah yajambadde nti yeeyo mawulaane ekkanzu y'ennungi nnyo etukula ya bbeeyi n'enkofiira kiyuuni agitadde ku mutwe bamanyi n'okuteekako gaalubindi nga bw'alaba ffe abazambala abaafu amaaso twagala na kuzambala twatulabanga twazambala lwampaka naye nkujeja najeja n'ateekako gaalubindi eyo seeka buli seeka afa amaaso ebitabo byamutta amaaso n'akwata omuzindaalo n'ayitawo mu ddiini eddiini nze gye mmanyi eddiini y'obusiraamu etugamba okuwa abakulembeze ebitiibwa okuwa abakulembeze ebitiibwa oba wa ddiini ki oba wafaanana ki okumuwa ekitiibwa ekyokubiri okuwa abasajja abakulu omusajja omukulu ng'abadde musajja mukulu akusinga emyaka ekitiibwa oba afaanagana atya oba wa ggwanga ki oba wa ddiini ki muwe ekitiibwa kijja kumusikiriza okujja okwegattako gwe kyoyagala amanyi sijja kikugamba bwentyo naye kimukakatako okuwa n'omukafiiri ye gwayita omukafiiri ekitiibwa ate naye musiraamu tukola kafiiri nedda nkugambye gwe kati osuubira bw'onoomuvuma n'okwata omuzindaalo guno n'omuvumira wano ogenda kumuperereza otya okumwagazisa kino gwe ovuma buvumi
kino okumuyingiza gwe kyowulira kyoyagala okumugyamu kiri oli mukambwe gwera mpaaya gubulaba bootunulira abali ku social media kwebiri mpaaya omuvubuka gwogamba nti ababyogera bali wakati w'emyaka 5 n'enkaaga naye bonna bujja okusiŋŋaana ababiriko ababyogera abali ku social media bali wakati w'emyaka 25 20 abo bwe batyo modula ezo banyoonya kumanyika wayaga nti Sekagundi ng'amanyikiddwa nange kanyoonya winya kati bwenfumita Mmengo naye tewaliwo kakuubagano nengisasabbula nja kumanyika wajja kuvaayo nange abampagira nfuna obuwagizi bw'amaanyi bule ayongera bweyongeza ate kwekkakkanya naye teriyo kyagamba nti Mmengo n'obusiraamu bwa Uganda ate n'okuvumaganya eddiini mbaga waliwo ababeere abasiraamu okweyisa bwe bati kiki naye nga kituufu ekyo nakyo mwekiri naye nga tewaliyo nti abo basiraamu baba batumiddwa busiraamu bo ng'abantu ye ng'omuntu kinnoomu n'endowooza ye gy'aleeta teriyo obusiraamu we baali mutumye era n'omala omukwata kati ng'olwali ojja kwesiŋŋaana omuntu emabegako wali kabaka we yalwalira we yabulira awo abantu baavangayo ne boogera twagala kabaka twagala kino twagala biki naye nga bwemubuuza mbulira buli olwabalangira olwakutumye naye nga kabaka gwe babanja gwe bakola buli kimu kyonna ayina amakaage ayina abaana ayina ab'eŋŋanda ayina ab'emikwano kwavaayo kunaga nti abaana ffe twabatumye ffe ebigambo byaffe tetubirina Junju wamulaba kitayiro yadda yakivumirira kwagwe twali tugamba ti ababadde boogera mwebale nnyo omukozi omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga mubanjizza nnyo mpaka kitaffe lwakomyewo yavumirira buvumirizi kale bano bwe bali teri yajja kuvaayo age nti nze seketi nvudde nakasero yentumye taliyo nvudde kibuli yentumye taliyo nvudde Kampala mukadde ku sipirimu taliyo ye wabula asinzira bw'asinzira kuba kati bino byajja bwakwata essimu ye waatudde mu nnyumba ye nagati katulwaleero kampiseemu gaali ngenda kwesita n'akuteekako ne byatamanyiye n'ayogera naye nga byayogera ye nga ye omuntu kinnoomu tewaliwo waabijja era teriyo kitabo kyajja kuba nti wano wensomye kubanga bakulagira nti eggwanga ly'olimu gwe lyennyini mu nsi mw'oli society yonna gy'olimu efaanagana etya amadiini gali gatya bantu beeyisa batya ennono eri etya kubanga tukkirize tugaane nti obwakabaka mu Buganda mwebuli gwe ne bw'okola otya tojja bujjawo tetubujja kyekijja kusoboka wabula yogera birungi byereere ebikendeeza ku biri gwe byolaba ebikyamu bibakola naye ng'ate tobyogera mu bubi mu kuvuma wabula bw'oba obyogerako byogereko mu bulungi kyekiri kyenkugambye nti message y'obuwandibadde oyagala okutuuka ng'olina by'oyagala olina kugenda kubanga olina omulangira mulina omulangira mulamba gwe muyita jjajja mwava mu lulyo lwennyini luli oluvaamu kabaka mutuukeko kati onoogenda otya wannakibingo omugee ti munnange ekituleese wano embuga ssebe ekituleese wano nti twagala kutuyamba tulina message eno gye twagala etuuke wa kabaka anaagikwata atya nga wasoose kubeera ku media n'ovuma n'owalabuka n'oyitawo so nze ekyo njagala kyogerako katono nkikomekereza okugamba nti abo abajja kuno banyoonya linnya kulikolera ku bantu bamanyike nti oyo naye gyali naye tebalina we bava we babatuma era tekiriwo ekyokugamba nti abasiraamu ba Uganda no tekiriyo kyekigambo kyange tuvudde bangambye ekiri mu DP block kitokota sikisaanikire omanyi wali wadoga kyanga nindako abantu nanjo suna ekiri mu DP block omanyi DP anti pazi kati DP naye bali babiri ne DP yakaya nadda nga olaba FDC DP yakaya nadda negamba muleme okweyita mujjeeko akagambo kali kuba aka DP block mukole bye mukola nga byammwe kubanga yalabanga ebaswaza nayo DP yavaayo dda era negamba egenda bawawaabira DP si yeyammawo DP yeyammawo DP yennyini kakongolero yeyammawo mawo ali nsujju DP eno buloko gyolaba edda baleeta buleesi bakyusa bukyusa linnya naye edda babayitanga bayangaani birinvudde mu mutwe edda era
bakyusa bukyusa ne bateekawo DP block naye edda abavubuka abo baali abavubuka nga bavubuka ba DP bennyini abo bwe bato be baali ebyobufuzi wano bwe byatandika abavubuka abo ne bavaayo babayitanga bayanga democracy oba bwe kitobe kyali kyerabiddemu katono naye nga bayina bwe baali babayita kati abavubuka abo ne bajja ku mulembe ogwo baakola nnyo mu kukola ennyo babayitanga bayanga democracy oba bayanga democracy bwe batu erinnya lyabwe ne beeyitanga kati mwe muvudde bano bonna bamuwanga kivumbi mwe muvudde bampuuga mwe muvudde baseggona mwe muvudde baani bonna boolaba kati abali bonna baava muyanga ki bonna mwe baava nze okusooka okubalabira ddala okutinta nasooka kubalaba ku mulembe gwa Ssebaggala omugenzi abo nga bakajja baana bato si kwa Ssebaggala okubalabira ddala nasooka kubalabira ddala ku gundi omugenzi Ssemwogerere lwe yeesimbawo akakalulu akaali ak'amaanyi ennyo we baatikkira Museveni olubenge emukono abaana abo we baaviirayo ennyo baakola nnyo mu kalulu ako nnyo we baaviirayo babayitanga bayanga democracy bonna bampuuga abo nga bakyali bavubuka bato bookya mwe mwali balukwago mwe mwali bampuuga bonna boolaba kati bonna ab'ebyobufuzi abatali mu movement bonna n'abalala abavudde mu movement abavudde mu bino ne bagenda mu movement bonna bajjira mu kisinde ekyo baakiyitanga babayitanga bayanga democracy kitegeeza ebyobufuzi babuliddemu webale nnyo kati ne bajja nga batambula nga be bayanga democracy bwe batu naye ng'abamu kati ku mulembe gwa Ssebaggala nti ekiseera kituuse abavubuka nammwe mugende mu byobufuzi kati abasinga obungi bonna okuyimirirawo n'okwesimbawo ne bagenda mu byobufuzi yali Ssebaggala muve mu kuwerekera obuwerekezi omugenzi Ssebaggala nassa atali ono muganda we olwo ku mulembe ogwo Ssebaggala lwe yeesimbawo nabo abasinga obungi we beesimbirawo ennyo ne bayingira ebyobufuzi ne batandika okufuga Lukwago n'agenda n'afuuka MP ne bagenda wano awo kakati gye bajja nga beeyibula we baafubutukizidde baga nti katuli DP block kali akagambo ne bakajjawo kati bateekawo DP block kati DP block naye nga bonna be bakyali be bamu nti bo bavubuka bakyusa bukyusa bo bavubuka abayamba ku DP era okuleeta erinnya eryo nga mawe amaze okubazunza ennyo ekibiina akikuba akizeena eri bwobajjukira kati webakolera ekisinde nebagati tukozeewo ekisinde kubanga bagenda okulaba nga ababadde abaana abato bafuuse basajja bakulu tebakyasobola kweyita bayanga nga batebasobola kweyita bayanga kati bafuuse bonna basajja bakulu kwe kuteekawo ekigambo DP block simanyi yakireeta awo sijja kugendayo kubanga simanyi nawulira kiwulire nga kitandise okukwata akati nekikwata akati nekibeerawo DP block kati omuliro teyinaamu okuva lwe bateekawo DP block teyina kyeyavaamu kubanga teyina gwe baali baleese neyeesimbawo n'awangula nga wallahi okuva lwe baleeta ekigambo ekyo DP block teyinaawo yali avuddeyo neyeesimbawo nga azze mu kisinde ekyo n'awangula taliiyo kubanga basooka ne babeera entandikwa bweti bwebeera nga bwolaba naye tayimu ebeera kubanga ekisooka kiri kimu nti abasinga ennyo kibeeramu beeyagaliza bokka byabwe balina ebiruubirirwa byabwe bye baagala tebalina biruubirirwa byegamba nti bye bino kituufu oba ontegeera bulungi balina ebiruubirirwa byabwe ng'abantu naye nga tebalina bigamba nti ffenna twagala kununula ggwanga lyo nga be bakyogera era kyova olaba nti tebapandaalawo buli afuuka ffeeri olufubutukayo eri ng'agamba nzizeyo mu DP block kati DP block wabeereddewo ennyo wakwatidde we babeereddewo ennyo DP block najja n'abeerawo ku mulembe gwa Mbabazi we yeesimbirawo ne Besigye Mbabazi we yeesimbirawo abatulaba mubimanyi tetujja kudda mu bya myaka naye Mbabazi we yeesimbirawo kati awe baawukanira
abamu ne baga nti ffe tugenze na Mbabazi tugenze okulaba yagenda otuwanguza abantu baga ffe tusigadde ne Besigye naye nga bava mu dipiki mubamu mwabo mwe muli Baseggona bo ne baga nti ffe tugenze ne Mbabazi efuna bulungi n'abalala besijja kusobola kumenya mannya ne baga ffe tutambudde ne Mbabazi oludipi block wayo tusimbangawo ko muntu era tesobola kuba Teyina ki kati abalala ne baga nti ffe tugenze naani tugenze ne Besigye kugenda okutambula naye beba Lukwago ne batambula ye Lukwago yalemera ku Besigye n'okuva ddi n'okutuusa kati ne batambula kati dipi awo neeyulika kiri ne kigenda eri bali ne bagenda wa Mbabazi bano ne bagenda ewa Besigye dipi buloko neebeera nti esaanyewo teriiwo ekyo ne kiggwa bonna ne babakuba Mbabazi ne bamukuba ne baga tukomewo batukomewo kati mu kukomawo zireeta Bobi Wine tuli ffenna olwo bakomyewo DP block kati abacaca Bobi Wine ne Bobi Wine yasooka kuyingira DP block era n'agibeera mu meeting ne zituulanga nga batulawa kugundi wali kugundi ey'omundeba wali ani bagiyita batya hoteli ey'Abakatoliki bagiyita ani eyo popo gye batuula nga meeting gye zituule yabo bonna baani bonna nga bo bamanya abavubuka bonna abo abali kati essaawa eno abayokya baliko naye ng'era Lukwago yaali bw'ati tajja nnyo mu DP block yaali ku Besigye kakati nga bamanyi nti buli ngeri yonna ku luno DP block egenda kuleeta muntu kubanga batunuulira FDC Besigye amazoga nti anze sigenda nze kudda sigenda kudda era teyadda era nga nze sigenda kuddamu kwesimbawo amuli ati yagenda okujja kati nga banafe bakati tuyinza kugoberera amuli ati kati baga nti ku DP block tutambule tusigale twerewo Bobi Wine bwafubutukayo naga nti bwamala okulaba embeera z'abali mu nteeseganya zaabwe gye baateeseganyanga nga balina essuubi nti bagenda kutuula balonderaga nti nze bano kye baliko kirala n'afubutuka twawula ebirowoozo ebyabwe bye balina si byakununula ggwanga lino bo balina byabwe beeyagaliza ng'abantu n'afubutuka kwe kufuna nuupu bakyali eno bateesa ye n'alangira nti nze nafunye ekibiina ekyange tekikyalina people power kwaye olwokugenda mu DP block okutuulanga okuteesa ng'agendayo nga wa people power so teyagendayo ng'owa DP block naye ng'agendayo ng'owa people power olwo bonna bakyali mu kisinde bagenda okumaliriza ng'afunye ekibiina kye ekya nuupu kati ate bonna ne bayubuka kati empewulo ate ne batwala bonna bonna ne bagenda baparkinga ku Bobi Wine bonna nga bwe babadde mu DP block okumpi abasinga obungi abo bonna balubegamo kaaku bamabike baani naye olwokubadde yatuula nabo n'abamanyi ebigendererwa byabwe byebifaanagana bakakande baani bangi bonna nga bwe baali bonna ne bayingira nuupu baga katumaze kati DP block ate ne bagisirisa nebeera ng'ebadde teriiwo Lukwago yena gati nze ngenze mu FDC ne beyagenda nabo ababe kwanga yasanga yeri basemujura gati nze sijja genda mu nuupu era baamulindirira nnyo tulaba agenda kugira mu ki kuluna agenda kugirawa naga nti nze nkyali ku FDC ye n'asonga ku FDC n'agenda n'alangirira kaadi ne bagimuguza bano abagenda eno ne bagenda olwokubadde Bobi Wine yatuula nabo ng'abadde abamanyi be bafaanagana abamu kaadi n'azibamma ne banyiiga ne bamugulako olutalo kati kaadi bw'amala ozibamma mwe muli bamabike mwe muli bamukwaku mwe muli bakakande mwe muli baani kubanga taata w'abaana bw'obeera mu baana bo omanya omwana nti bwe naaba nvudde mu nsi ajja kusigala ng'addukanya ebyange ebigendererwa by'omwana ono byebyange ekyokujja okuba mu ngalo nga mulubeerawo akusanyukira nnyo akola ki naye omutegeera kati Bobi Wine abantu bali ababeeramu wano yagendera nga people power bye yatuula nabo n'abamanya n'abategeera nga alaba ebigendererwa byabwe si birala byanjawulo era kaadi teyazibawa bonna mu butaba wa kaadi ne banyiiga ne baga nti
ne batandika okumukuba ne bamukuba era bo ne mu campaign tebaliiko kye baakola. Mabika avuddeyo tineesimbye okubwa nzize kubwa meeya nze ngenda kujja nzeka kubwa meeya ngenda kujja olina Mukaku kubanga abo babiri Mukaku nadduka bakavuyo Mukaku nadduka naga nti nze ngenze kwesimbawo nange Rubaga ne kakakane naga nti banyimye kadi nange ngenda kujja nzeke nakawa bonna ne bagenda ne babakubirayo. Kakati ensonyi ne zibakwata mu kifo ky'okudda noka katuddeyo mu nuupu yaffe nga boolaba olwaleero nakugamba omusajja tulina omusajja bamuyita Sempala Kigozi kisajja lya Bende yo okuva lwe bamumma kkaadi yasiri kuyinza ogataliiwo teyayomba talina bigambo byonna tuyinza kumusiŋŋana ng'akutta akazindalo ng'avumirira Bob Wine tasobola ye musajja nze yekka gwe nnakalabira ebyobufuzi byo gwe njagala. Owookubiri ye gundi Sebaggala kubanga ebyo bonna bya DP block naye yasigala wadde era netali kwatakazi naye yasigala akyali ne Bob Wine walaga we yekulukuusa abo be baategeera biri olwaleero omukisa mbadde sigwine ebyobufuzi si byakulwanira katulabe bali kyansi bwebe ekutte bali katulabe naye bano bajjamu ntondo mukujjamu entondo ne baga nti ffe tusigadde tuyimiridde olwamaze okubakuba babadde bajja batambula ne beeyibula ngati tukoze DP block katugimazo tukoze DP block kati ezeemu n'amaanyi era kumanya ezeemu amaanyi twegasse nagenze n'okulanga n'ekibiina kyange ekyajja leero basaalirwa Jeema wange wajjeema naliko wajjeema era ne kaadi nalinjirira ya Jeema naye fuddeega nti ebigendererwa by'abannaffe aba DP block tuli kyekimu mumaze okwegatta nabo waliwo n'akasinda abalala abo waliwo nabagende wa Museveni ennaku naye nze nakugamba wanega nti abantu basatu aba Bigirwa oba kansoka Mabikke Bigirwa Mukaku tebakulimba tebayine byabufuzi era ye tayina era nze nagamba abantu abatakulumya mu 20 gundi atuvuddeko agenze n'abantu kati akasenti bakali olwaleero nti wenzijja olwaleero Mukaku abo bantu basatu nga bemba kumenyedde bayina ebigendererwa byo byabwe nfuniddewa kati olwaleero Mabikke takyasobola na kuwangula gundi Makindye gye yaliko MP ne bwagenda kwesimbawo nga chairman ayinza obutawangula wallahi kubanga yafuna chance okuwangula kwa MP yayitira ku Sebaggala kubanga Sebaggala obe yaleeta Sebaggala be yajja nabo n'omuyaga bamabikke Sebaggala ono muganda we bani yaleeta bangi nassa we yagira kuba meeya ne bajja katakyasobola era okuva lwe yavaayo n'okutuusa katakyalina waasobola ne erosi wano ayinza obutagiwangula si kuyinza era tasobola kwaya feria ebyobufuzi bye yabitta byagaana Mukaku ye musajja wa Katonda kubanga nzijukira bulungi nti nga yakava ebungereza akomyewo wano yesimbawo ko kubwa president ne bigaana akasaake kakulemye ngogamba nti ate bampe nganga kati Mukaku abadinzi tunule n'abantu abadduka n'abantu Mukaku yafubutukako n'agenda ewaabwe bakutagibamuza ekikulu kiri kimuze nagamba ekigambo nti wano Uganda abantu basooka kutunulya parking ye eriwa olwaleero bakubuuza Mukaku nti Mukaku parking yo woosula watuufu wobeera wa tayinaawo bwe tunagenda emawokota gye bakuzaala tolina parking wabula ozaalibwa mawokota bwe tunagenda Lubaga gumuweetalya mugamba Lubaga parking ye eriridda wa ne bw'oba olina muzigo naye nga bakumanyi nti muzigo omugundi awo olabe muzigo ogwo gwasoma nti amazeemu emyaka etaano abantu bakuwuliriza era bagamba nti wano gwe muzigo gwe wabeera asula ku nnyumba za gundi tetugambye nti maka naye nti asula ku nnyumba za gundi awo amazeewo emyaka egiwera 10 gwe mulaba era buli lunaku wetumulaba waava kumpi gaafuuka nga makaage naye bw'omubuuza ludda wa uyo ali mu mawoteeri uyo aliridda wa omukazi gwabaddeko kakati olwaleero ngo naye avaayo n'ayimira ku kadaala n'avuma Bob Wine n'amugamba gwe kati
kigenzo okumaliriza kubanga ennaku zino babadde batinta nnyo batuula ebisinde bituula dipi bloko yo byebifuzi byabikuvuma kubanga baba kati nze nakugamba nga tuli wali nti tujja kubategeera dipi bloko tugenda kugitegeera nti bagireese kusaanyaawo nuupu nga bali munda kati akasente bakati bagenza okumaliriza nga bifubutuse ate bo bannaabwe bennyini n'okubayimiriza babayimiriza obutabaako emirimu gye bakola gya DP Block olwa ssente ze baakwata nga bazijja ku mukulembeze nga bamaze ow'eggwanga nga bamaze omulimbalimba nti ffe mbiwulidde leero ku makya DP Block abantu babayimiriza Mabike Mukaaku n'abalala baakwata ssente wa pulezidenti nga bamugamba nti ffe twetoolerwako ebyobufuzi bya Buganda tulina n'abalala betujja okukola ki nendo zaziba wasaaga mbanga abakimanyi nedda musajja mukulu nze musinza kumunenya babayimiriza okuzaala bwe kuba kukulemye omuntu yenna bw'aba alemereddwa okuzaala buli gwe bakuleetera omusuubira nti onajja kunzaalira onajja kunzaalamu bw'oba musajja gwe buli mukazi gwe baga nti oyo yazaalako abaana babiri ne bafa gw'omanya nti onajja kunzaalira mumala kubeera naye emyaka 2-3 ng'olaba wadde kutanaka nogati tebabanga bannimbanga n'abaana tebaali babe kakati ne bano bebafaanagana gwe omala okulya nti Mabike yeesimbawo Keerubaga amenye emakindye n'abeerako MP amaanyi agayina ate najja ne yeesimbawo ku bwa mmeeya yakwata kyakumeka nogati amaanyi agayina Mukwaku yavuganyako ne ku bwa pulezidenti eggwanga lino n'anyoonya emikono n'agifuna emikono gyoliri bannayuganda baavu gwe ne bw'otula mutuuzi nga nti genda Kapchola njagalayo emikono 10 ne bw'ogenda wali ku gundi waabwe wali Kapchola wali ewaabwe gundi zaabwe baasi bwe ziri tinjagala emikono 30 nga basiringisa 10,000 ezezi olajja kujja akuyireko zimu nga togenze na Kapchola ndiya kakati tekikuleeta gamba nti gwe ebyobufuzi byetoololedde ku gwe ngaani oli ki tosobola na kuyita wantu abantu ne bakuba enduulu nti mukaaku olwero Mabike tasobola kuyingira mu supermarket ye Kabalagala ne bagamba Mabike wuyo ayingiddaawo ani ayingidde nanywa nti Mabike tekisoboka nenze nakugamba nti ojja kubalaba Bob Wine akugamba nti tujja kubalabisa bonna baggweeyo ojja kubalaba abo abaami babadde bavuma Bob Wine bombi nga boobalaba era nga bomanyi naye ng'omutawaana gwonna guva kuki kuba makakadi kali ke baabamma so balema okusirika batuule mu ntebe bagende nti katukolere ennuupu oba oli awo kubanga abantu bagenda batunulira emyaka 5 ne balabanga emyaka 5 naye alabirawo nga tugenze ti guno gumu guwedde gino 2 katusigazaayo 3 ebyobufuzi bikomyewo bitu ng'akyali mulamu naye wali agenda n'asubira nga ti kanfune mangu bye njagala okufuna ŋŋenda emyaka gyange ŋŋenda emyaka 5 giyinza okugwako nga nfudde agenda okulaba nga giweddeko nga waali kale bw'amala okutuuka bw'atyo nga waali nga bye yayogera takyasobola kubimenyawo olwaleero babaabizza nti mwalya ssente ezo ssente ze zivuddeko omutawaana ssente ze zaava kati bannammwe ate babaabizza aba DP Block baalya ssente baazibawa pulezidenti yabawa ssente nga bo bagamba nti ffe twetoolerako ebyobufuzi bya Buganda tugenda kukuleetera n'abantu abalala gwe Mabike ogenda kutwala yaani olabako Mabike tosobola kujja kuperereza nze wano nze mu staffa kobe Mukwaku tosobola kobe Mukwaku ogenda kunga nti jangu kutwale wano tosobola nakummatiza nti londo ono chairman gwe Mabike bayina ebajja okumatiza bali abo wateematiriza ye mulonda ate amatiza omulala kubanga omuntu osooka kwematiza wekka Mukaaku tasobola kumatiza n'abantu bawera 5 n'abayita nti mukuŋŋaane mujje wano okujjako ogenderamu ennaku ezo zonna nabagako waliwo n'abadde abuuka apo era nze nali mmanyi kati kuno Mukwaku agenda kutambula ne Besigye waliwo yamubuukira awe baabakwatira awo ng'amubuukidde alina Besigye ne Besigye yagenda omuntu nga ti ono talina yalireeta ebizibu kati naabo ali awo agenda kusigala kitengejje eyo DP Block gyotunuulira gwe gyolaba etalina makulu kakati FDC yiyo essaawa eno baabakkiriza okwewandiisa nyabo wakitegedde ababakkiriza bakama abe Katonga baabakkiriza ekibiina kyabwe bakiwandiike era omulodi yalangiridde emikono wadde baatusabye gino niffe tujja giyisaamu ate tugenda giyonyeza mu mwezi
era tubasabira buwanguzi kati kano kagenda okunyuma wagenda kulaba ow'emagere afubutusiyeyo kubanga kakasa kubanga kirekire emamalo kiwandiisa wataliwo nakwogera mu kimu kyonna automatic tukwagajjanga president kiriza oba gaana mwekyo ekibiina tumalirize siibula abantu abantu nga tugenda okubasiibula ate tunakusiibula abantu KCCA twali Makindye nekugamba nti Kisaka alhamdulillah omukulembeze mwebaza nti Kisaka yekyo alhamdulillah Kisaka agende naye mbange ettono ennyo n'atuleetera abantu abapya beyalonze n'abawa emyezi 3 zennaku 9 alabo baba nakola naye ekirungi beyawadde kyekiri kyenagamba kyembadde nzija nkugamba oba oliawo nti singa bw'oba ogenda okulondalonda mu babadde mu kitongole ayinza okubaako byakola ekigambo ekyo mbadde nzija nkikugamba ebbanga lyonna ly'omala ng'oli mu kitongole kubanga aba babadde bafuga mufuge ng'ayina byalaba ebitatambula bulungi kati bw'amala okutuuka mu ntebe muno asobola obitereeza era bano tuyinza obba baamu n'essuubi kubanga bonna be baleese babadde mu kitongole ono Nyakaana yabadde akulira ligo mu KCCA nga yawoza emisango gye oli omulala amumyuka abadde mu bya finance omukyala gwe baleese omusawo yabadde era amyuka okero oba nfuna bulungi kati leero ajjati wange mwebazaamu akensusso mwako twakwataganye kubanga okuwaayo amannya ago ge bawadde naye kigambo kimunze kyembalabula abasinze okukozesa ensobi abantu abatuula mu ntebe ya KCCA meya omuloodi babeere beegendereza nnyo omuloodi omuloodi ng'omuloodi bamuwa akadde katono batunulire nnyo olukiiko luno olwa KCCA lwonna nze gwe mulanga gwe mbakubiriza bwe banakkiriza ne batambula n'olukiiko olukulibwa Zahala olwa sipiika olw'abakansala olulondwaffe bagenda kutambula ennaku zaabwe 9 naye bye banaayagala babeere nga bawuliriza ebya meeya ate ebyabano bakansala ne babikuba nabo banza okulemererwa weewaawo tukkiriza ti akasente ke baleeta katono naye akatono ako ke babawa mu nnaku zino mu myezi 3 gye babawadde bayimirire bakakozeseeko ekitono ekyo kyonna ffe tulabe nti mu myezi kyaffe 3 wadde akasente katono kino kye bakoze kubanga ye omuloodi okukaaba kwe ne bw'onoyogera oli kugamba butonde bwe bwakukaaba olw'ensonga ye tayagala amubeera waggulu wabula olina kukkiriza kike akikuleetera ng'olaba ng'ekiri mu mateeka naye ng'ate kigenda kukola ki kubanga nze nakugamba omulundi gumu nga tutudde wali wano olwaleero gavumenti yaffe amateeka egeewolako katono naye bw'eba erina kyeyagala okukola kiyitewo amateeka esooka negateeka ebbali ne kino ne kimala okuyitawo kate ye Lukwago ayagala nnyo okutambulira mu ki amateeka ne gonoona era bano mukulu Nyakaana ne ttiimu yo nga bwe baabalonze nga bwe muli ekyomukisa omulungi obaddemu ate obadde waaligo nga omuli nze nkusaba nnyo nti ebirowoozo byonna by'osinga okuwuliriza lwe lukiiko luno olukulibwa sipiika kubanga olwo olukiiko ne Lukwago mwakola ki naye bw'oneemugola n'oyingira woofiisi ya Lukwago n'ogenda owulirize olukiiko ebigambo bya Lukwago ne guruupu ye ebyabano bakansala n'obireka ogudde era wano wetujja okudda fenze kennyini kamakogera kwanze KCCA yonna gyewerera tuli gwe banaleeta n'akola ensobi nja kumukuba mpaka wano wennyini wejja okukulupa ekyo nakirabulirawo Kisaka nga yakajja nti Kisaka ne mugaa nti oyingidde kubwa iddi weegendereze Lukwago mu byogenda okukola Lukwago ebimu mutunuulire butunuulizi nga gweokozesa force kasita ffe bannakampala otukolera ne tusiima gwekola banga namusisi kyamulema mu kumulema yamaliriza nga byakoze byebyo kakati ne bano abazza abapya kyembalaamiriza nze kyembagamba kubanga ye Lukwago waali ate teryamugoba ye mulonde ffe twamulonda teri yamugjayo tebakulimba
Wano waffe Uganda tetulaba kufuna chance nga bw'olaba ye Kenya. Olwaleero parliament esookebwako omumyuka wa president yamaze omujjamu obwesi. Ebintu wano waffe tekiriiwo. Bakansala ne munaatula abafaanagana Lukwago twagala mujjamu obwesigwa kiyinza obutasoboka. Ajja genda agula abantu abaleete bajje nga muli mu kulonda eri beekalakaase bakole ffe twamulonda mulwe nga Guno bye yabagulidde abaabakubye. So n'olwekyo nze nva waggulu nga mmaliriza nti muganda wange Nyakaana ne ttiimu yo baabalonze nga muvudde mu kitongole mwennyini mwe mubadde mulaba ebintu kubanga Kisaka abadde akulumba gw'amateeka naga tteeka lino likola litya oba obadde omuwabula oba obadde omuleka kati kyekiseera tulabe wazze ekyomukisa omulungi bakulonze meeya munnamateeka naawe oli munnamateeka katwagala kulaba bw'ogenda kutambuza KCC kwa wayogera bulungi n'ogamba tuuliziganye olukiiko lwa meeya tutuule tukanye tuuliziganye tuleme kulwana tukolere banna Kampala ekigambo ekyo kyonna kiwulira era nkyesunga nga kitambudde ebigambo byange KCC yawenjagadde okwekoonayo akatono abatuuliriza budde bwe buba obutono n'ebyokwogera tuba bingi nnyo ate tulwawo era kyekyamazima amatuufu ekyo kikusaba nnyo maneja wange nti buli lwakusatu abantu bano obutabatwaliriza budde tube nesso kubanga kalwale lwakusatu engeri tugenda mu 226 twagala tukole entegeka nga buli lunaku kusooka baamusho kyetaaga batukeera ku makya kubanga tolwayo lwakusatu kata tujja oyinza okuyita wate weeks nga mmeka tetunadda naye n'olwekyo kubanga bangi bajja era kati bangi nnyo betayogeddeeko boolaba kati abali awo abatandise okukubendekamu era kaliko wawulira gundi akugamba ani Mpuuga kubanga bebamala omuga nti ffe Mpuuga ge tugenda abaddipe era Mpuuga yabala kubanga abakukkiriza olwaleero yabadde ayabisi naga beyanziza nnyo okunjagaliza naye si ekiseera ekyo nze nakikugamba nti Mpuuga tayinza era nze kigamba abantu bangi nnyina mukwano gwange bamuyita Yusufu Yusufu bw'ali awo mukwano gwange abeera nnyo kesi namugamba nti Mpuuga tasobola kuvaayo n'alangira nti nvudde mu Nuubu kubanga akyayagala okudda e Masaka era gye bijja mu maaso gye bigenda bitambulira mu maaso gye tugenda wadde abantu bano bakyamuwa ojja kumwekanga ng'akoze nga boolaba kati abagenda emmenga abayingirawo abalungi abatuwuliriza mwebale nnyo tulaba mwebale okutuwuliriza amannya gange baagabannyonnyodde ntumirako famire yange yosinza gyerabira kituufu nnyo famire yange aliziggala famire yonna gye muli naddala ennaku zino wiiki ewedde nkubagiza muganda wange director wa Budinse Alhaji Twase Kitaliziggala twafiirwa omwana eyasomera ku Budinse ng'ate balinawo emikolo ku lunaku olwo yaliwo naye Mungu yamujjuludde yafiiridde mu lutalo lw'abakyala nga be balwogera bambi n'omwana we naye n'akola ki n'agendera bamuziika wiiki ewedde ne bamuziika kale nkubagiza muganda wange Alhaji Twase Kitto director wa Budinse omuyizi we abo baana betwatandika n'ab'essomero lyaffe abatulaba mwenna mukyala wange Zulaika Nassolo nkutumira nkulesa oli awo n'abaana mwenna mwebale nnyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tweyanze ge Mr. Mustafa okujja n'otukyalirako naye nga tugenda kutereeza ensonga eyo eterere saagala kulimba katugituyingira byabufuzi bingi bijogera kubiraba nsigala nze Nawulime Esther, thank you so much okwekumira ku mukutu guno tubadde mu bitambula mu ggwanga tuli mubasuubiza nti emaaso awo tujja tugenda kuba tukikolako okulaba nga tukola ekitambula mu ggwanga na daily basis naye bwe bijja kubeera ku live tube nga ate tutambuza ensonga zino tubeere nga tuba ku bitambula mu ggwanga tubyogereko emirundi n'emirundi tubagala nnyo mean next time bye bye